Palazzo, guapana yo. Bale ba anko tuje mataka bafana nawe kibere mu. Mutano mframe. Abanange mujeno anko. Mujeno mframe. Sweet one you got the sweet run them down Palazzo Bafana to this DJ Coach na moto zile nobody know what you doing no bulamo bonyo makutari nasanya zitande kubali kwa nyori era tuli bakuna tabu tudigita kwa kembe besana como bali peke for one the fight Buzo nange nsaba leero nkubuuzeeyo kimu kikirizibwa okkirizibwa taata okkirizibwa muzee nakubuuzayo bibiri yesebo empeke onoogimira empeke njagimira kuba oba omulwadde oyetaaga okumira empeke ekisembayo amanya g'omukyala mukyala wange bamuyita neera akwagala nnyo akwagala mukyala wange ne sister mukyala wange akwagala nnyo mu mbeera eno exclusively tukyeyongerayo tuli ku video shoot ya mpeke akayimba kayita mpeke jeno uncle yes mpeke mpeke abantu bawulira empeke ayinza olowooza oyogera ku mpeke z'abantu ennaku zino zebaliko uncle eno mpeke yanjawulo nayo bagiriko bagenda gibeerako kubanga ate naye ejjanjaba ate ziri zibyezisasobola kuwonya eno gye beetaaga kusinga ku ziri so akayimba kano vibe eriwa dancehall vibe oba R&B vibe eriwa it's a mixture of afrobeat ne dancehall vibe okimanyi nti Ziza Bafana versatile artist nange versatile artist lwakuba ye mainly dancehall king mwena mukimanyi mu Uganda yes so tetunamuza nawo taddangawo era is one of the people that I love so much talent yabwe ndi big fan so tikikonsa kuba nti natera tuli ba Luganda tusisinkanye ne kati naye kayimba bakayita mpeke mixture of afrobeat and dancehall Ziza Bafana Palazzo banaye tubakoledde no tune mu mukyali awo naye nga igenda babukosaamu kayala amira jeno abantu lwaki obalekamu eddibu abantu balekamu eddibu lwojja n'osuulamu twali ensonga waleka ensonga ng'eri abantu balwanagana mu covid gwe kyolina okumanya yesebo nti kati tubanga bonoogamba nti waliwo nti too much ekintu ekiyitirire nnyo kisobola okukola ki njagala n'okurespectinga Palazzo omukwano ogwo ne respect era big up Palazzo okubanga the same way Palazzo saawa eno okimanyi ekigenda mu maaso nti y'omu ku bayimbi botayinza kubuusa maaso saawa eno ku playlist nyimba 3-2 mu countdown yange ayina nyimba 3 okitegeera kyegamba so omusajja akola nnyo so nange kinyumira nnyo muganda wange okuteeka amaanyi n'omuntu nga you feel the vibe okitegeera akwegamba nti ndi ku famire y'amayanja enzibu okimanyi kakati ndimu ebimu ku binyuzi biri okitegeera tugambe katukole ki kati kyambuse katugire waliwe twakomane eke katate katukole ki wali kyali kidandali ndi proud nnyo lwekyo kubanga eyo family eri blessed with ne talent family eno tulina eke kidandali katulina Palazzo omukulu ajaddi road mayor anti kati oyo ali mbitibwa binene soko omuleke mbitibwa bye esebo ate kuba tujja moje then ate bwanavamu obugole n'okuba nti byonna bikola kibiki atajje tutabaale mu lutabaale sematagamba naye nga tuli mu mpeke ndi so proud okubanga ndi ne Palazzo ya strong basa the Asak Free Basa the Easter and everywhere no don't know Palazzo akatulya Palazzo tuba tusimbula buli kigamba Palazzo kyekiga musimbule kubanga Palazzo kiva kati eri waffe kina meaning kiva mweno sukuta kwa sukuta mu mjirinya olitulako nti Palazzo kitegeza Palazzo simbule okitegere move on nti rupi mu Palazzo okitegera nti tugende okitegera kati tugenda kati sawa ya kusembula tusimbudde okay king of the east yes omulio tozikiza countdown z'abasajja okyazirimu abantu twade tunyumyawo n'abasajja bange ku weekend ne bagamba bo bategeka kivulu sawa za leero Palazzo yasinga ebbeeyi abalala baliwa kwekyoba omanya ffe tetuyinza okugati tumanje bali neffe tuli wano ne Ziza Bafana
oba bali mu studio oba baliwa neffe tuli ku video shoot. Okay. Omanyi bintu byensi eno buli worrying nnyo about abalala kiyinza okukubuza. Olina okubeera ennyo ng'oli Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa bwe tulina otuukiriza. Buli omu alina ekirabo. So tulina okuva ku balala ate tufe nnyo ku bitukwatako kiva olaba nze ne muganda wange ono olwalero essaawa eno yadde olunaku lunyuma n'ekibuga kiggule kinyuma naye tugambye ffe ate katuzimbewo awo. So tuli mu bazimbira era tuli wano ku Mpeke video shoot. Twategedde dda yakola audio video tutunulidde bannange. Ba director bangi bakulembeddwa director works mupya kubanga obongo bupya. Bo baganda baffe bakimanyi abatugoberera nti buli kaseera tukuliyetinga ebintu ebipya bwe tukuliyetinga muyimbi mupya munnaffe tukuliyetinga mu kintu ekirala biki ono kyali Palace ya mudirectingako twamulengera kwani oyo ne what is money management zaffe nezitwane kubanga yakola money n'akola nani oyo kati kwegamba n'ennyimba endala awo tali wala wuno kwegamba come over wax omusajja obutono bukola ebinene baana bato bongo bupya twagala computinga na bifaananyi byabali era mmanyi abantu bagenda kunyumirwa ekifaananyi ku screen. Wax ono yeekweka kamera lwaki King of Race wamugana kamera abeera amabega ga kamera eza TV wakafuna TV interview meka tewali nemu kugamba King yeekweka kamera andi kubanga omanyi mwana Katonda alina engeri gya blessing nga buli omu owakabi ebyakabi byabakoze bye bimwogerera buli lolaba olinga ayagala okumatiza nti wakabi omanya byakoze ebyakabi bikyaganye mwogerera naye kati omusajja nga Wax young videographer naye akoze videos ezikyusiza ensi eno videos ezikubye millions of views in less than months. So yes, he's a great videographer era tuli naye gwe twesize ku luyimba luno kuba lunene yadde ye mutono naye abatono nnaku zino bebakola obwongo buli wakaze Febusi yabagamba wenino ajjadde akatono tuliwa gwagamba taata tuliwa wano tuli Buziga Munyonyo sirishiwa naye ng'olaba yekiri wano makula emyoyo kale kye tuli mu creating triangle abantu bafuna ekintu ekiri nange omusajja yogera mu ngero nankutula wakusibuza ku bantu kati nidakikangemu abantu mbabuuza mbalamusako bulamusa naye esebo balinde waka director Wax amanya matufu kwa ntata amanya ampita Ishimu Frank yes banga chemo system before kusinkana Uncle P like 2 years back yes but I've been in South Africa 1 year back ngosoma obanga okola still videography ngosoma yes so like adding a skills so choje South Africa chetuli mu kunyumira sawa za lero amina tukuyanza tukwagaliza mixer mirire okuba nti oyongera okuteeka ku ekifananyi ku industry yafe noku engejo okoledde bana abakulu n'abato bakwateko abatu bakwateko ekintu kyongera okwambuka kuba emiti emito gye gigumya ekibira ankopi wagamba omwana oyo nti recommendingidde omwana bw'ati omuto tomuyisa bwimukole ono director kyenamwagaddeko abaana abato bonna olaba bwaba receivinga ate era waliwo ba director bowa ssente n'akuyisanga era omwana omuto naye munaye Wax nze kyasinga omuadmiringako buli omu ng'abozze mu magnitude wako ekitiibwa ate nakolera ate n'ekisinga kyeyakolera oli which is kyetubadde tulakinga wano mu videography. Okay. Yeah. So Jero nga tudduka tulese empeke eno abantu bagikkiriza mubale temunagisumulula naddayo okuba nti etambule bona mpeke naye tetunnababulira ziri mmeka simanyi ziri anti kyembuuza empeke abali ku seti bokobona bayimba buyimbi empeke emu tennawenyo olina okumira ku mpeke eziwuli oba togenze mu overdose tumanyi okujjanjaba tumanyiwa ewokukwata ne tujjanjaba ekintu kiki ekiba kikola ki kati fe tuleete mbonna stress simanya nafiiriddwa simanya tuli ku kyaki tusaba awo nojja tusangawo nga mpeke tugikola ki yako mutwe si yako kabina. Okay Wax abakufuna bate kati nnyo nga tukuta funa abakulu bano bampaka apera tubate so wogenda ku Instagram and I use Wax Director, Twitter Wax Director and LinkedIn. Wax is spelling out ya abantu bayinza olowooza giri emirimu WAX yes abakufunye yes abamfunye okay abanoonya Wax Director mumuyitawo mumuwe emirimu mukwataga ntajja baseera ndowooza otutumula bitone kasaba jitejanga tekunyingiriza tenyingiriza muyimbi okola tukoyanziza Uncle P nga tudduka obaka kyo busemba eri bana Uganda kyekipya ko tuze ku project nga twakala project ya Ava Pissing efulumye so kyekiddako
bannange ekiddako bagiyita mpeke yeno gye tuliko tetunnaluta luyimba lugenda kubeera mu buli store worldwide musubscribinge ku YouTube mutugoberere ku Instagram nga Wax bwabagambye nga muganda ngeziza bafana bwabagambye abayimbi abali omwana tebabatiisa this is our industry, this is our home. Muveye ebitone tukube endongo. Let's make Ugandan music great again. Let's work together. Nga bwe mulabye nze ne muganda nge Bafana nga tubakoledde magic mwenna agenda obanyumirwa nammwe mwegatteyo tukole endongo tunyumire. This is what we love to do and we are musicians. Man, follow me on Instagram, follow me on YouTube. We love you. Watch out for Mpeke video coming soon. Balaso zizabafana Mpeke eno. Sure. Go babanye. Okay, nga tuduka jeno obako busembayo n'Empeke eno kicho kigamba abagirindidde okujimira just abantu mbayoza kwekuuma mu bino bine bigenda maaso mu buli kimu ebibatulugunya ebibamenya naye ne beekuumirawo kubanga bano batandise okurespectinga obulamu n'okuwaayo omutima okulaba ebintu ebyaddala. Omulembe guno tukola ebintu nga byaddala era bomulaba bwe tukyamemu ekanyera twaga tukwataganya wamu nammwe mutugambe nti baganda baffe mukolewe muti tulabe nga tubaako wetugenda naffe tubeere proud okubanga at least tulina wetukotete bendera ate kuleva ekolaki eddako nesimanyi okubanga ndi ne Palaso kimanyi kyali abantu mukyokuma tetugenda bakakasa katubakase na kuyimba Palaso studio yagitadde ewuwe buli lwe tuba tubeerayo eyo mufunamu vibe lwoyitawo n'omukola kati gwe mulembe gwaffe guno anti tuli bayimbi so tusubire nyimba nyingi okutubuuza nnyo ebibuuzo nange nsaba leero nkubuuzeeyo kimu kikirizibwa okkirizibwa taata okkirizibwa muzeeyi nakubuuzayo bibiri Empeke onoogimira Empeke njagimira kuba oba omulwadde oyetaaga okumira Empeke ekisembayo amanya g'omukyala mukyala wange bamuyita neera akwagala nnyo mukyala wange ne sisita mukyala wange akwagala nnyo